story ya Brian Baba, I keep on laughing about it. Some of you mbadde mu demanding ne producer wange amanyidwa nga Star Lawrence ngamba tujikole, but eringa nga story wala ya Eddie Chicken ne ya Winnie Waji. I think these are stunts, experience je tuina Lawrence, but katujikole because of demand je mutugambye. Why not? Brian Baba ono muvubuka ayavayo nasala enviri nga saze enviri abaselebu banyu natukano kuwangula je twandise international award mu bintu byokubyula oba byokwemamaza ebyo ebintu bino byokusala sala enviri zachi zabakazi maize mbita bintu byakwemamaza ebyo. That's why nokusala enviri zange producer inasoka kungamba ewakaba inasoka ku neswako because I feel like bintu bya chikazi nnyo. So musajja ono Brian Baba is won awards atenga abadde mu kitino for a very long time era mu believingiramu because ekintu kyakola kyamanyi nnyo. But Brian Baba avuddeyo neyekubira omulanga eri government gye twandise kkooti y'abaki y'abantu agamba nti omukyala Catherine Kusasa mu 2019 ng'agenda okukola ekivulu kye ekyali ku Senate. Ekivulu kye kyasinga okuleeta a lot of controversy wakati wa Eagles product bagita Eagles bagita takati Golden Band omuli Ronald Mayinja nechi ne NRM mutegedewo nyawe tegera muno Ronald Mayinja ali amulumine mu luki ne muluzise. Ronald Mayinja yagenda nakuba nayogere bigambo binyo nga president amaze okujja bamala okujja then ne bakyusa nagenda namukwata munga jetwandise handshake kati katudde ku mboozi ya Brian Baba mbu omuntu asala akaviiri ako Catherine Kusasa mifaananyi nga obiraba akaviiri Catherine Kusasa yakulyamu sheno eyaliko president w'eggwanga lino yali omukulu Brian Baba era yakasalira emitwalo ameka 2 wabula Catherine Kusasa amala okulaba Brian Baba nga bamusaza akaviiri kano sicho Lawrence n'agamba konka okanshala akaviiri akaoli akalikwosha ningenda okuweerezaamu emitwalo 10 Brian tinka kulebere sikulabangako nga mugamba ngenda kwongeramu emitwalo 10. So after mugamba ngenda kwongeramu emitwalo 2 what Brian did nga emitwalo 10 nga mugamba okay thank you so much for appreciating obimanyi kati nga Catherine Kusasa bamukuba mugamba president akoze kyatuse bagaba Catherine Kusasa president atuse. What Catherine Kusasa did was to run ogenda akolechi ayogerekere omukulembeza muyimbire nakayimba namulekera manager wamanyidwa nga manager Amina yomuchala atenyo wa black omudduka atenyo kutambula ne Catherine Kusasa kati Amina tiyawa Brian chi sente ze Brian ngasika Brian for the past 2 years abadde akuba akasimu kano ngagezaako okubanja sente ze naye nga sente ze bakola ki tebazimuwa. So Brian kwe kuvayo nga etwagamba Kyagulanyi bwe yagamba nti akola ki nti omusango emisanga ina gyeta mu kkooti y'abantu Brian kyeyakoze nga leeta omusango mu kkooti y'abantu but ge mmanyi tewanu tetukola just lugambo tubawa amawulire nga tubaleeteddeko n'obujulizi. Sir Lawrence yagenzeeyo nanoonya Brian kati Brian teyakomye kwogera ku Catherine Kusasira yakomeredde full figure n'agamba full figure obuviiri bwasala bufu tinti gwateekamu waba China kyokka ngenako zino tinti gwe bakubina ebigambo full figure si byange katukomawo katugende wa Brian Baba tujja kudda ese orange nsanyusa okubalaba soka weyanjulira abakulaba abandaba n'abampuliriza amannya ze Brian Lutaya ag'omulimu nze Brian Baba kolera wano Kampala ndi musajja musazi wa nviiri experience myaka 2 era ekintu kyenkola nkitegeera nnyo myaka 2 musala enviiri otandikira mu Bubanda nga bannabo batandikira saakolerako mu Kabanda bamu balina ssente si ssente naye nze nalina value yange gye nali neewa nga sisobola kukolera mu Kabanda awa ako saakakoleramu atandikira mu saaluuni ekizimbe ekya saaluuni okutandika okukola ssente gwe tewayingira ku Kabanda tewatandikira awo oba bamu balina ssente abazaddewo tebaalina ziri awo kubanga era tebalina kye bangattako ku mulimu gwange naye batya nze nali neewa value ku kye nali nkola. bazaddewo bali baagala okole mulimu ki? bazadde bange baali ndowooza baagala nkole emirimu nga gya busawo looya naye nze ati nantwala eno abantu abamu bagamba bakwano baffe batuwaliriza okukola ebintu ebimu olwo kyaliwe yakwaliriza okuyingira mu byenviiri tewali omuntu gwenyinza okugamba eyalinga eyampaliriza okuyingira enviiri yali musomesa wange wa art kuba yangattako nnyo okubanga emikono gyange gyeyongera okuba creative noyingira mu biri emeka kwogayo wakaida ne myaka yali 1999 ngoine myaka emeka nalina emyaka nga 14 kati oyina emeka
kati ndi mu 34 35 tondute sipiidi kyekyo ojja kubalamu oyingidde mu nviiri osinkanyeko baserebu ab'amaanyi twayitako kwewa Mati Baba kuba bwetumanyi nakolerayoko omwaka nga gumu tewagendayo kusoma wagendayo kukola nagenda kukola omwaka kyogwo mwaka oguwedde ogwo korona yansangayo tomufunamu buzibu wonna wakimwayawukana sasasula buzibu naye ensasula yali ampa sente ze nali njagala naye nze korona yambuusa bubuusa nti nze saaluuni si bizimbe kakati tulengera wano kana akafu kali nga kabbeeyimu okapangisa nze nkolera waka kati nkolera waka kubanga abantu bange bannoonya ate nga Mati Baba wavaayo omwaka guwedde nojja mu kano nadda buzzi waka ne bintama ebyokukolera abantu ekitegeeza wano waali waka nadda buzzi waka kuba korona we yatandika abantu batandika okunkubira amasimu ng'abali okumpi mbagamba mujje wano nosibawo sisibaawo nentandika okukola teekako masiki yange n'omuntu nemuteekako ka sanitizer nentandika okukola then abaali ng'ewalako nga nvugawo nengenda nembakolerako ewaka ate nga tebannataba masaluni gugo era saluni baali tebannazita naye nze nagenda nga nembakolerako awaka waabwe bakasala bayimbi bameka ab'amaanyi sibala kubanga nsaze ne kubeebweru skills we yajja wano namusala enviiri kuba yaŋŋamba yanoonyereza ku mitimbagano gy'abababa b'e Uganda nga Mati Baba taliimu nga Brian talina gwe yanyegako yanyega ku nze nga ne Mati Baba taliimu temwali kitegeeza mufu tajja kuba mufu naye nga waliwo levo ziba levels kati nga gwe wooli munnamawulire waliwo gw'osingako okukwata ebifaananyi waliwo nansingako wabawo naakusingako kati gwogwo mu kitiiki olina gw'osingako nze tewali ansinga wano ate nga Mati Baba wali omukoleddeko anti okukolera omuntu tekitegeeza nti akusinga kati gwe mukamaawo ayinza obutasobola kukwata bifaananyi byokwata so byanjawulo ebintu mu bigeraageranye mu birabe oyinza okusanga nga awusigala asinga boosi okufumba ettooke tekitegeeza nti boosi ate alina kwegayirira awusigala byanjawulo ebintu muyimbi ki omulala gwe wali osazeemu bangi abasumbuwa tewali yali ansumbuye tubalemu Eddie Kenzo wali musazeemu nsaza abayimbi bangi gwekyolina okumanya Bebegulu gwekyolina okumanya nti full figure ne 50% of bayimbi ba Uganda full figure asalira wakuba kiraga naye asala enviiri simanyi sijja kulimba tasobola kujjawo talina ssente ayinza okuba azisobola naye nga tammanyi ayinza okuba azisobola naye nga tammanyi mukyala alina ssente oyo naye zasalira gwe ziba zammeka sijja kulimba atijinga obuviiri sijja kulima nti mmanyi zasalira naye nga alina okunnoonya mukoleko akantu akalungi akasinga ku kaalina alibayiza munne kathani nkusaasira nga tuvudde ku full figure omubanja kyava kuki omukyalo oyo mubanja sente z'okumukolako enviiri newabawo nezeyaneewolako obwewozinga ye ez'okumusalako enviiri ez'okumusala enviiri mitwalo 20 enviiri kyezo ekyo wasiba busibi kyenkugambye nti wabaawo enviiri ez'enjawulo ezawukana ku za bulijjo kati akakaviiri kaali ka konsati nga tekasobola kuba kalayisi so nazisala nemala nenzigonzaamu nemala nemuteekako ne ka gold kungulu okwo ewamu mitwalo 2 awamu negiwera emitwalo kati ogamba emitwalo 3 10 lyajjiraawo nali nkyamusala waliwo ze yanzijjako abaana bagende bali emmere kuba yagamba nti wanaamala okulinnya ku stage tewagenda kubeera budde bw'abaana kulya mmere kola bukozi so namuwola sente ezo n'agenda abaana ne balya emmere naye mu kumala okumukolako sente ezo saazifuna ekivulu ne kiggwa
Kivulu kyaggwa ogenda mu kasenge okubanja kyekyatuuka waawo saddamu kumulabako kuba ne ku Kivulu naliwo naye nagendayo emabega wa kateni nga simulabako. kiba kizibu yo omulaba obeerawo maneja we oba promota kati nze abo bonna nali sibalabye kubanga mukuba essimu ye yennyini eyankubira. Omuntu gwe nandirabye ng'owookubiri ku ye yali muntu eyamunfunira amukolako enjala wamukubirako ye naye nalwawo nno n'okumulaga nti omuntu we teyansasudde kuba ye mukwano gwange nnyo nze nasigala mmanji ono naye nga buli lwansuubiza nti wiiki ejja nga nze nsigala nninze paka we kyatuuka ne kigaanira ddala ebyobufuzi ne biyingirawo kampeyini ne zijja korona yayingirawo awo wonna saamubanjaako bwe naddamu okumubanja yandaga nti yali amanyi nasasulwa kati nga simanyi oba ani gwe yagamba okunsasula kubanga ayinza okuba alina gwe yawa ssente zo simanyi kati awo ndowooza ye anajjukira gwe yaziwa naye nga nze saazifuna yali alina ozifuna kati gwe yagambye ojja 3 waki ovuddeyo mukadde bano kubanga nkooye okubanja ndabanga ebbanga lyemuwadde limala tusuubire ku levo yo okoze ku bayimbi ab'amaanyi ojja otya okubanja emitwalo 3 nga mutuufu nange mwennyini mu wiiki emu nsobola okufunawo kaguuni nenzikola ku levo eyiyo anti kati nze ng'osinga ne Mati Baba nze nvaluwinga nnyo ssente zange zenkoledde nze ne bwonzijjako omutwalo oba olina okugumpa lwansonga bagukolerera kubanga mba ngukoleredde naye ate bw'oba ogunsabye busabi nsobola okukuwa kuba mba sibanja ebintu ebyo byanjawulo byegendereze okwewola n'okuwa so nze ekintu kiri nakikolerera ensonga lwaki nkyakirwanirira nwanirira ntuuyo zange ze natuuyanira ono president advisor gwe twogerako sente afuna tosobola mukubira ssimu nazikuwa ne bwe mukubira essimu aŋŋamba kankutereka emitwalo 10 ogenda okuddamu kuba naye taziteeka kate era ogenda okuddamu okuba nga essimu agibulookinze. President Museveni abawa ssente mugambe abantu bwe byateekawo oba tuukirira full figure ko yaso omutuukirira wali kati nze simanyi nnyo muntu atwala abantu ba music kuba nti omuntu we aganye okusasula ssente ze omukozi ze yamukolera oba maama fiina ayinza okuba ye maama fiina oyo omukyala munene atiibwa anti ono akola naye full figure bakola babiri kati okola full figure yasoasa omutuukirira okay kati mukyala munnaye mukyala full figure amusaba onyambe oŋŋambire ku mukyala kusaasira nti kinyooza abanja kinyooza eyakusala enviri z'ekivu adivayizawe amubeera okumbyasa omutuukirira kwabeera bonna full figure ng'osuubira sobola mukugambira era mukowoola osanga oyo ayinza omumuŋŋambirako kubanga munnaye gwadde ne ligambwaba mwana munne asa omugambira full figure era oyo omwensunzu aga namusala mbiri ziriko bamusala bwa layisi kati omukyalo oyo ndowooza kwemba njogerako naye kuba bwadde ne ligambwako nannyiniryo maama mukyala full figure munnange mukama wange nyamba oŋŋambire ku mukyala kusaasira nti kinyoozi teyafuna ssente ze ze yakolera ku Serena anyambe azintere kasimu kange biswaze NRM ebyo aha mugambe nze simanya ani aswala naye nze ekikulu kinyoozi kasita nfuna ssente zange kubanga omukyalo oyo munene mu ggwanga sisuubira nti obusente obuyinza omulema okumpa oba waliwo yakusindisa siina nze siriimu bintu ebyo nze mmanja akasente kange era bwekiraga mbu nera wakola ku Catherine ebifaananyi mbirina era ogenda bituwa n'amaloboozi nga lina ogenda bituwa yesebo kale kigambo ekisembayo abalabi ba Celeb Jazz kakati abalabi ba Celeb Jazz mwenna mbagaliza okulaba obulungi naye n'akalala ke naali wadde ba Celeb mulekerawo okutujooga kubanga ffe tubabeezaawo nze singa saakusala kaviiri ako kakuwa confidence kuyimirira mu maaso ga mukulembeze wa ggwanga wali kikoze otya waki ojjidde mukana akaseera kababanja Chosen Becky nze simanyi gwe babanja simanyi abanja naye nze nga kinyoozi manja nze manja zange
wiki ewedde yali Chosen Beck ate wiki eno wavudde ate oli wakathali subire mwagala kumalawo industry nze kyendabye nakooyi bukooyi kubanja so kati nga noonya omuntu ayinza okunyamba okumutuukirira kuba omukyala tatuukirikika alina amagye mangi gamwetoolodde kati nze kyangu nnyo okuyita ku midiya nemutuukako okusinga okugenda nze ng'omuntu abalabi ba Serebujaazi mwenna baagaliza olunaku olulungi nze Brian Baba.